baby. Fire burning, we know that. But this love hotter than fire. Katitega radio yo. Echiro. Ulira kaimba komukwano kena kuimbide manya wansude mu love. Eno love ya namadala. Sikudie kabya dala. You are my everything. Teri mulala. Owakubira wala. You make me shalalala. Bulirwa mwenye mtwala kuplaneti ndala. Love nyuma echiro mu matumbi. Ngolina kulaga mapenzi era. Ngamweza mwesubi. Era ye never tend to lie. I will never cheat to a lie. I will never make you cry. Forever free like a butterfly. Cause I love you more than I love my life. Oh. Era nkulinomu, onkulukutira mumusai. Let us keep this love flowing. Singa producer ngakiriza. Shono nyimbira buyimbizi. Paka wegwako. Kubango inengeri joka bamunoga leske. Ningaba naye chiche kigenda maso. Biswanka chichi. Owa, kekaima bwe katambula. Ngoli mukwano nnyo. Osese n'otugamba ka real life, rest of my life. N'otugamba Wendi. Kati ate tuba tukyali ku Wendi kansubire nti naawe bwoli ate tusuddemu this love. It is burning kwegamba gwokya. Omuliro gwokya naye ate love eyo ky'okusinga. Tukuma omukwano gwaffe nga guflowing apaka. Oyinayo gw'okaweereza? Kayimba, yeah. Ani? Abalabi ba Spark. Abayaye buuza ku mulabi wa Spark TV. Yeah, abalabi ba Spark TV. Them call me Biswanka Gemanya. Heaven Music Executive. You know, nga unalaba Angel Music. Take a Trey Songs why Uganda. Trey Songs. Igwe. Ugwe. Yeah. Zeni wa Heaven Music. Oli wa Heaven Music. Yeah, Heaven Music bye byange. Okay. So nze Biswanka. Abadde tamanyi olusu wayinza oba wandaba ogusooka. Okay. Yeah, so nze Biswanka. Heaven Music bwimba wetu bwe buli bungi tubulina. Oh, management jolimba jita Heaven Music. Heaven Music kyange nga olaba Angel Music. Radio we ayina Angel Music. Oh, so Obanga for you unagamba, sing Heaven. yeah, kati nze ebyange si Angel Music, it's Heaven Music. Si wakunsi. Tuli mugulu. Just nti natunula mu music wange nga mulungi nnyo. Bintu kye birungi. Ebinzo banga bireeta ebintu ebinyuma. I love the confidence. Of course nga tulaba fenna abogera otuba ku nsi bagamba mube mwayise bulungi mugende mu ggulu waliyo ebirungi. Kayina wetwali batongera batunyumiza nti mu ggulu eyo waliyo emigga nga givamu mubisi gwa njuki, emigga nga gikulukuta amata amafumbe bwe bityo. So kati nange nsubira music wange ali mulungi okutuuka ku eri essanga eri eggulu. That's why muyita Heaven Music. Wow. Amanya amatuufu aga Biswanka. Amanya gange amatuufu yenze era Biswanka. Biswanka. Biswanka Derrick. Biswanka Derrick. Yeah, nze Derrick. Osogamba Derrick. Derrick nga wano Uganda wekyoga. Nga wetyoga nti Derrick. Okay. Yeah, nze Derrick. Abazadde bakutumaga amanya. Yeah. Je bali. Bonna. Basibuleko. Mukadde kuba mukadde talina TV. Babuzeeko. Mama talina TV naye tomanya bayisooka mulaga olunaku lumu. Mukyala ye Nakasujja Rose Naboa yanzaala. Abeera awo bayitawo Buyaaya. Bwama ku Masaka Road. Ne mukulu wange bangi nina abantu bangi. Oli muvubuka w'Ebuwama. Ewa mukadde mama. Then kati nze taata ye batuzaaleerwa. Baba batugoba ku ttaka. Kurachi. Naye batugoba nga omanyi abatwala ettaka najja nabagamba nti lyaffe si lyammwe naye nga ate bajjajja bonna babadde ng'okwo. Okay. So ne bajja ne bagamba muveeko nga bawulira ekibbattaka. Yes, ebyo tubimanyi bibaawo. So bye byatutuukako ewaka eyo ne batugoba ku ttaka. Katata yaddawa. Gyali eyo yalina we yagulako awo newankubadde tannaba mmalayo okusasulawo. So Kasta music yatambula tujja malayo. Tomanya we tunafuna kusema. Amina. Okay, musomero wali otyanga gwe. Wali otya wali muntu ayagala music oba wa pursuing bintu birala. Kusomero. Kusomero neyo juka nebanga sidde nenga nvuddeyo. Okay. Nvuddeyo mu mwaka kyao 2019 awo. Jojuzi. 2019 awo enviriddeyo. Okay. So natula S4 ogwo mwaka. Okay. 2019. Nyate na era nali sinagitula ogwo mwaka naye nina gutula masoko wabula bambusa P6. Ngoli mugezi nnyo. Nga baga mwana mugezi nnyo tumubuusa ajja tukoya first grade naye yagaana.
Nobody disappoints you. So nebigana nesikola first grade naye nga nafuna second grade in primary. So kusomero nali njagala byokuyimba naye ensonyi nyingi. Wene ensonyi nga tuzirabika. Just kati ngenze zigwamu. Ogezo zigwamu. Nenga kusomero. Chechi zikumazeemu. Anti kati njuke naku zino tero linyako ku stage okuli abantu abangi bwe bityo. Ne kusomero bani haso. Bwe obo zivavaamu. Nera nakati nzirina entonotono. Emotoka yafuze nayo. Emotoka. Tutawanyiza. Emotoka jeri ezose nakufa. Ezose kufa. Tewali obagisindise. Tujikanise jase badde etakakanika. Yechopola naye. Lero newunyiza otuse mangu nengachi yakatwayingizaawo empya. Wa. Iyo kenyini kali awo kabulaka. Emotoka kafa kapulimo. Okay. Ekyache twagala omanya ekirowoozo kyotandika music okijjawa. Music no kumwagala mutandika. It was era nga nakava ku ssomero. Olaba mu lockdown. Abayimbi nga bate ennyimba za lockdown bebekulu we bafulumizaawo 08002 akakayimba. Ne baani awo Bobi Wine n'afulumyawo buyimba bangi abayimbi. Nange we nalowooleza. Twali ne kyali wange nga tuvudde ku ssomero nga tulina we tukola nga tukola amanda gano ge baddira olusenyente ne batabika olusenyente n'obusabwente n'empumbu y'emiti ne bagazinga ne gabaga round nga tukola amanda awo nga nze nvuga kawirubaalo ke tugatambuliza waliwo omukyali yali atukozesa. So mu biseera awo bagenda baggalawo lockdown nga tubeerayo oyo omukyali yali atukozesa nga byokkola tewali bingi tukonya tuwulira obuyimba obupya biki tulaba ne ku TV wane we waliwo TV ne tulaba ebitambula so nga tugamba abayimbi bonna batanyimba za covid naffe ne tutayo oluyimba lwa covid okimanyi luyinza okukola mwataluyimba ki tetwaluta just mweyimbira bwegamwe nga ogambye ekirowoozo nakijjawo ekyo yimba kati nenga naffe tukola akayimba ka covid tekasobola kukwatayo oba tetwakakola tetwaka recording just kayate era twaddira nga tugamba neŋŋamba kati tuddira akayimba ka B2C tukoze naye nga ffe tuyimba ku bya covid waliwo akayimba ka B2C katandika we kati oba kategeera kakayimba so that song tugamba kati then naffe ngaera tugenda kuba nga tulinga abanyumya story nti on the 1st of January a new year 2020 was welcome. Jukira COVID mweyajira. Kati nga tunyumya story. On the 1st of January, a new year 2020 was welcomed in peace, screams, laughters, and joy. Abantu twali banja bagwaniriza nga tujjudde akamwenyu mwenya kayitirivu naye laba Katonda watusuula munnabe ngamba ekirwadde kikanywa musaayi. COVID-19 is taking over. Many people suffering and crying because it's a pandemic disease. Tukwatire wamu batayi tukirwane kubanga ekirwadde kitumalawo naye tutya. Otegera so that style tetwakafulumya temwagenda na mu studio tetwagenda just nga mweyimbiranga mwe kamu nyumba awo nga tukayiye waka you understand ninga tetulina za studio bichibwe ninga tubeera wantu tukakole nanti ombuziza najjawo ekirowoozo it was covid ne tetwafulumya kayimba so then nembeerangawo covid nga agenda anyinyiitira bwe yeeyongera omukyala n'agamba sikyasobola balabirira obimanya akaseera ka covid yawo Chukanga tetuchatambuza amanda gonze yali avuga ka wheelbarrow gwe mulimu gwasooka okukola yanga nakava ku ssomero ate ogwa mafuta juzi wenvudde okudda mu bya music kati tugende babagobye so kati batugambye nenzirayo nzira kale wa mukulu wange ese chimpya awo era bwamaawo so awo netubeerawo no nalinye ekimotoka ekyomusenyu byo baali bajuka byali bitambula ebinene bya kago nebyo kutwala ebuwama ya nengera ebuwama ekanzi yako nyingi mitwala ebiri kuva Bulenga gwe tewaki twatambulako paka buddo nanti twatambule kuva Bulenga paka Busega kati kamujja musalasa ya kubigere juka ne boda nga baziga so nitambula paka Busega Busega awo kwetwalinyira paka Buwama we nalinyira nze nentukeebwa makati nemberawo juka tewali mulimu nga naye nga mukulu wange alina amanda awo abamanyi buyaya ku Masaka Road awo waliwo we batunda amanda awo ne mukulu wange wakolera awo nga tutumbeerawo ku mudaala gwe mpolampola ne tutunda nawe nga yambeezaawo so kati then mu kaseera awo naye nga kati eteeka nzire ku booda n'ovuga booda booda
era nze that's why nze njagala nnyo piki era ninayo ekipiki kyange awo nze njagala nnyo piki ze gloves ezo just buno mbusako naye nga nze njagala nnyo piki nze okumpa emmotoka weba eri awo bwetyo ompamu piki eyakabi bweba emmotoka nga eri awo bwetyo naye bweba nga yakabi nnyo kati ompamu ate piki eyakabi dani okumpa emmotoka otuse bwama okoze nevuga boda kati then okudda ku mafuta nali ku boda nga waliwo omuyindi ye manager w'amafuta osegeera kati omuyindi ngenda nfuna chance muvuga omutwala ku supermarket agage gali teganabeera ku supermarket we namuvuga manyi nentuka nga nze owa boda we kati we namuvuga nnyo nentuka ne mugamba why don't you give me a job nangamba you will bring your application letter ndabe biki oluvannyuma ne mutwala ka application letter nanzikiriza nangamba jangu oyige weeks 2 oyiga butya bw'osavinga ku mafuta tujja kuwayo emitwalo 5 those 2 weeks so otandika ddi okuyimba kadde katutwala kati awo okuyimba mba ndi ku TikTok nkola video bwange obwa kuyereza amaloboozi bantu Maria Kibaani mbayeereza then ali enyangwako kati bwe yangwako nengenda ewuwe ampita so kati ewuwe gye ntandikira okuyimba wali Fangoni so Fangoni ya sponsoring a musical yenna no nakubirayo kasooka luyimba lumu baluyita ontunulemu lwali telunaba nakukwatayo ku bantu kulumanya loving you is my full-time job when I come to you don't reject nze bwenkugamba nti nkwagala I mean it don't hesitate yeah man so loving you is your full-time job ani yabiwandika ebigambo ebyo nze kenyini naye biswanka ndi mubugumyeko okay so ndi mubugumyeko yadde sasomanya nakoma mu kyakuna olipa nawe nakoma mu kyakuna no wandika lyrics ezo loving you is my full-time job so olukuba just Fangoni Mbozi babana jinyumya dda banagamba embozi gyolina yokka Eva you know just twisize mu abaspark katono just bangamba musimanga ngenda wamba Fangoni waje waba munyimbye nnyo okay kacholi mu management ki buno budenze yetwala gwe yetwala nakoze Heaven Music waliyo muyimbi omu biswanka naye era ne bakyali baffe bonna abayinza okwagala tukole wamu musobola okujja twaniriza buli muntu koze era abantu be bayimirizawo ebintu ng'ebyo oba kampani oba gurupu yaki oba bandi bantu bayimbi ki b'otunuulira n'ogamba bano bakola bulungi their music bayimbi bangi ngani tumenyere bangi King Saha bakola bulungi bonna abayimbi abasookawo abamu abasinga baba bawa respect bakola bulungi gye wakoze jjo n'ogamba omukulu aleese break the chains naye yabadde akwetaagayo kwemabegeyo omuyisizeemu engongoberera nnyo mmereyo nga neefumba wamugambye nti omukulu yes ogikoze kyakabi okyusiza industry naye ate wadde weetaagayo biswanka voice ku backing ogiwuliramu lwaki wavudde ku kyo nyimba zabuzeemu baakapa nyimba za bebe naye kimanyi yazikoledde Nigeria naye tezinyuma ezinga twazikuttemuko ne tubakinga lwaki buli si bubi naye tezinyuma bulungi zibulamu bubaakaafu obwo kati abayinza obyoga ne bakakana tekalina mpiso maye obwo naye nga just eba opinion yange so oluyimba lwange luno olupya luzisinga zonna oli muwandiisi ani gwe wandyagadde owandiikirayo ennyimba no sibeerawo nengamba negomba wandikira gundi just oli aba feeling nti beswanka singa aba anjirizayo akayimba bane tukwatagana tusokola ekyakabi omanyi kiva mu kukkiriza muntu sigwa ino nnoonya omuntu nze bwe nsubira nti bw'okola ekirungi omuntu asobola okuva n'agamba waayi kintu kyo kirungi kankuyambeko mu mbeera bweti oba kankwasizeeko mu mbeera bweti so nze nsuubira sinza abalina onnoonya omuntu okuyimba mu Luganda ne mu Luzungu kiwaki osinga feelinga comfortable in nga gwe Oluganda lwangu nnyo okusinziira ku bannayuganda abasinga nti bise ebisinga Oluzungu lutono nnyo lungi wabula lulina ŋŋambe eba ŋŋambe kitundutundu kyekisinga olya naye nga ewasinga Luganda so Oluganda lukwatayo nnyo mangu nti Oluzungu oluusi osobola n'obeera mu bantu ng'olwogera oli n'agamba maama nga yeekoza
Okay. Ng'atabika oluzungu kisegera. So kiba ekisinga mu byonna nze ndaba kuba kuyimba ng'otabiseemuuko. Okay. Oyina w'obaddeko n'obeera embarrassed ku stage oba anywhere? Bisoboka. Basobola okwe-embarrassinga mu mbeera yonna olina gamba tolina kyo. Bali baku-embarrassinzeeko ne bakumma akazindaalo ku stage zonna? Wa? Ewasaha. Ani oyo DJ ekyo? Just omukazi oba yali tanjagala. Yali mukazi nga ye stage manager. Okay. Nali ninye ku stage nga bataddeyo n'ennyimba out of blue najja nagamba Biswanka tajja yimba. Kuraki? No reason. Tiimu yo teyalwana? Just tewali kyaba. Just yavaayo oba ki. Just oba yali aninako obusungu simanyi. Waddamuko n'omumiitinga? Simumanyi. Nalaba mukazi yali backstage ewa King Saha. Ntuuse nga bataddeyo ne flash bulungi. Ennyimba zitandise n'oyitamu? Nga tebannaba naye nga bagenda kukuba nze n'agamba oyo tagenda. Nanti nga waliyo omuyimbi aliko then nga nze bataddeyo flash. Namugamba oyo tagenda yimba ku stage yange. Era tewayimba? Ebyo bintu bikyaliyo mbadde manyi byaggwayo? Bibaamu naye nga nali soogerangako naye simulabangako. Naye nga mbadde awo just tuyimiridde buyimiriza awo n'agamba tajja yimba. Toyinayo kolabo na muntu yenna? Kuraki? Kolabo nina oluyimba ne John Black. Baluyita Sicheguya. Selector asobola okubamuko kiba kisobola. Oluyimba lulungi. Yadde mulingo gambye ononzirira naye nze Sicheguya. Yadde luli wagamba ononzirira naye nze Sicheguya. Abawagizi waliwo ambuuzizza n'agamba myuka mubuuze nti Biswanka ng'anyirira nnyo abakyala bamutawaanya? Tebantawaanya simanyi lwaki. Nyinza oba nyirira bwe nti naye nga saana abalweza oba sibalaba. Tobalaba? Ate nga njagala bantawaanya. Okay, oyinayo girlfriend? No. Wandyagadde omukyala omugagga alina ssente? Lwaki nedda. Lwaki nedda? Sugar mami? Nga lwaki? Twagala ssente. Oyagala mbeere yala. Asobola okugamba why just can't supporting a music. Okay. Nze oyo sina video ya luyimba nyimba mpya. Biswanka Heaven Music akadde kaffe kagenderera naye njagala kumanya kiki ekiri mu kampiyo guno omwaka 2025 abawagizi babasuubire ki? Guno omwaka tukole kinno naye byakugatta bugasi. Tugenda kusumbuwaani gwe tugenda okolako effujjo. Effujjo nalayi mwatandise ddo ddikola ku nnyimba z'omunene. Kandabe tugalaba gwe tukolako effujjo. Okay. Tusuubirayo okukola effujjo awo. Effujjo ly'emirembe. Okay. Nga sikuba abantu. Naye nga tujja kukolayo ku ffujjo. Tomanya. Okay. N'okutaayo ku buyimba obulala mpola mpola. Okay. Bye bisinga kuba kye tusinga. Y'ensonga enkulu munnaye. Tukola nnyo ku kya music. Ate era tusaba batuwagire mwana. Okay. Gw'obeera n'owulira ebigambo nga boogera ku Biswanka. Tobitwala wamma gwe wuliriza ndongo. Va ku bantu abantu boogera. Gumanye ebiseera ebisinga nze nkyegendereza abayimbi bonna ow'amaanyi. Teri ogwe boogerako mbu oyo bannaye ali humble nnyo nnyo nnyo. No, bonna ab'amaanyi. Kuviira mu Uganda we tuba twogerera toyinza kutwogera kamiliyoni. Ojja kusanga omuntu ng'ayogera yakuba abantu osegeera. So bya bulijjo gwe wuliriza kimu ndongo yo wagira muyimbi wo. Okay, Biswanka njagala leero olunaku lwa leero obeka akazituko otuteekako otugambe nti Milka njagala omuyimbi ono abadde alowooza wakabi njagala muteekeko music wange amuwuliremu oba awulirize ku lyrical maturity yo kuba yeggwa omuyimbi alina confide yonna yonna totya biduduma. Nenda kanze so akuveeri n'ennonda kinyuma mpozi nga baŋŋambe ne baŋŋamba no. Ani gw'osingako. Okay. Nkweyo. Osobola kumpa? Liam voice. Hands down. Virota. Hands down. Hands down. Bonna abayimbi abapya bonna kati abo bonna bomenye balina yimba mu kwaya. Balina yimba mu kwaya. Epas just nti ayinza kuba nsinga buzunguzungu bwobo naye ebyokuyimba ayimba wakabi naye. Okay, omulungi ali ku Spark TV akusinga luzungu nakuwogera ng'abakazi. Yes, this is my perfume. Waliwo aŋŋambye nti waliwo omuyimbi eyakera ku makya naga atamanyi Biswanka n'omugaa yo ojja otya nga tomumanyi. No, kati ayinza oba yali strategy ye kumumanya
Okay. Ate nze sikima muntu. Nzoli kubanga nkimanyi fena tunoonya mu industry kuba baakabi. Kati yali eyondooza abambi n'abalamu n'agamba kati nyinza kukola nti olutalo kwono. Bwe namukaayanya ne tukaayana ne bandaba nti nkaayanye naye. Of course bajja kunjogerako. Era yayogerwako. So ekyo nze kinaamu buzibu. Tokinaamu buzibu. Wabula singa yali ngamba oba faani nga yagize naye kati wabawo omuntu gwalaba nga just alina kanoonya ne kamuwe. Zalao Ayisewa nga kikola kigendere nze sikumanyi nakumanya otegere nga fine kankuleke. Okay, omulungi ali ku Spark TV mukwate tugenda kusukawo ngenda saba omukuru akulekereyo akantu mu dakika 2 zokka 21 questions baako kyolekera omulabi wa Spark TV tugende. Ebibuzo nga biggwayo mangu nga nkyala oba ku TV wakati walabika bulungi wano walabika bulungi baako kyolekera omwagizi wo. Omwagizi atulaba wa Spark TV. Yeyo bakulaba. So ojjako shades ne bakulaba amaaso. Ndaba abe Kampala bali kumbona. Tetugenda sukawo katubalekere This Love, a brand new song from Biswank.